siganyiza ebisongovu n'ababaka mu Kongresi ya Amerika ku nsonga z'olutalo wakati wa Amerika ne Iran. Obuzibu buvaawa? Obuzibu buva ku ngeri olutalo luno Trump, Hegseth ne bannaabwe gye balukutemu, ensimbi ze bataddemu n'ebigendererwa byabwe mu lutalo luno kyekivuddeko okuttunka okw'amaanyi okututte essaawa 6 mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byokwerinda mu Kongresi y'eggwanga erya Amerika. Pete Hegseth tabaddeeyo yekka, agenze n'abakungu abalala abawerako okuva minisitule y'ebyokwerinda nga mwemuli omuduumizi w'amagye ga Amerika General Dan Kay n'omuwanika mu minisitule y'ebyokwerinda Jules Hurst. Kakati Hegseth ye yalugulidde ku pata bw'olugulira ku pata oba osomesa kuga yatandikidde mu giya nnene nti bw'olabikako mu maaso g'akakiiko ako kuba ekibadde kimuleese kwogerera mbalirira oba nsimbi mpya ze baasabye eziweza trillion 1.5 ze baagala okukozesa mu lutalo olugenda mu maaso newankubadde nga tukimanyi nti mu kiseera kino lusiriseemu. Ne mu kwogera kwe okuggulawo ky'oyita opening remarks yatandikidde mu kuvuluga ababaka ba DP n'abamu ku banna Republican abatawagira lutalo luno, era yagambye nti the biggest adversary we face is the defeatist words of Democrats and some Republicans. Nti omulabe waffe gwe tusinga okuba naye mu kiseera kino by'ebigambo eby'obutiitiizi ebyabanna DP n'abamu ku bammemba b'ekibiina ekya Republican Party. Kati tewali kubuusabuusa bw'otandikira mu giye ekiddako kakiiko oba okimanyi era kyekibaddewo okuttunka kwabadde kw'amaanyi. Kakati banna DP era bagaa nti olutalo ne bwe lwandibaddewo naye n'ensaasaanya y'ensimbi esusse ekiteetaagisa kubanga Hurst nga ye muwanika wa minisitule y'ebyokwerinda bambuza nti kati mwakasaasaanya ssente meka bukya lutalo lutandika ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi ogwokubiri naga nti twakasaasaanya obuwumbi bwa dola za Amerika 25 z'ensimbi ze baakasaasaanya bukya lutalo luno lutandika ate nga bali mu kusabayo trillion si buwumbi trillion 1.5 ng'era bwe weetegereza mu byafaayo bukya ssematalo ow'okubiri yaggwa Amerika ebadde tesabanga nsimbi nnyingi bwe ziti mu lutalo lwonna mu ntalo zonna zerwanye yalwana Viet, yalwana Gulf, yalwana Iraq, erwanye mu Afghanistan. Kino kya byafaayo nti bukya ssematalo ow'okubiri yaggwa 45 ensimbi eziri ku ddaala lino Amerika ebadde tezisabangako mu lutalo. Naye Pete Hegseth ekyo yakiwolereza n'aga nti obungi bw'ensimbi kabonero ak'enkukunala akalaga obukulu bw'ensonga eri mu ddiiro nti balina ekizibu kinene nga balina okukiggusa n'olwekyo ensimbi ezo bazeetaaga. Banna DP mu kuwakanya olutalo luno bagamba nti lutalo lwakyeyagalire. Omanyi entalo zitera okuba mu biti bibiri ku lw'amawanga, a war of choice. Olutalo ng'ogoberera ebigendererwa byo interest sizo naye ne bw'otalulwana tofa, kye bayita war of choice. Kati n'obeera ne kye bayita existential threat ng'olutalo kwe luvudde ekyo oba oteekeddwa okulwana olutalo kuba bw'otalulwana gw'osaanawo. Kakati Obama era abajjukira ng'asaba akalulu 27 mu kampeyini ye ne 28 yagambanga nti olutalo lwe Iraq aluwakanya kuba yali war of choice. Olutalo lwa Afghanistan ng'aluwagira kuba agamba olutwali tuteekeddwa okululwana, ye yagunjawo n'ekigambo kyeyita the center front, that the Afghan war was a center front. So kati debate yeriwo n'olwaleero mu Amerika olutalo luno kyali kyatteekwa okululwana oba nedda. Kati banna Republicans bangi bo bakkiriza nti baali bateekeddwa okululwana kubanga singa tebaalulwana Iran yabulabe gye bali bagirabanga existential threat. Banna DP Iran bakimanyi nti yabulabe naye si yabulabe ku lw'okubeerawo kwabwe
teri ku ddaala ly'existential threat. Era omubaka munaddipi okuva California John Garamendi ku kakiiko kano yategeezezza Hegseth nti gwe ne mukamaawo mulimbye ensi eno ekimala naye n'ebirimbo bibaweddeko kati muli mu kattu kyeyise kwagumayo ku by'olutalo muli mu kattu. You've been lying to the American public about this war from day one, and so has the president. Tigwe Hegseth obadde otulimba okuva lwe twatandika ne mukamaawo n'akola ekintu kyekimu n'amugaa nti naye Trump is stuck in a quagmire of another war in the Middle East. Nti ali awo tamanyi kiddako okubeera sitaaka kulinga kwe kutubira otubidde nti atubidde mu lutalo luno olugenda maaso. Hegseth yamwambalidde yeyambalidde John Garamendi nanga nti ebigambo by'okozesezza tebiraga buvunaanyizibwa n'akamu era n'awakanya nakiri ekyokugamba nti bali mu kattu kwagumayo naga tetuli mu kattu kye tuliko tukimanyi tukitegeera era ffe tuyina enkizo mu lutalo luno wabula nanga nti obuzibu buva ku bukyayi bw'oyina ku Donald John Trump. Your hatred for Trump, your hatred for President Trump blinds you. Nti obukyayi bw'oyina ku Donald Trump bwakuziba amaaso ne bwakola ebituufu tosobola kubiraba. Kiri ekyakattu yakigaanidde ddala. Kakati ababaka era abaddipi ng'oggyeko ekyensimbi era abamu si bamativu n'okutuusa kati ku bulumbaganyo obwakolebwa ku ssomero Eminaabo omwafiira abaana 100 omwafiira abantu 168 nga mulimu abaana 110. Essomero eryo lyali ly'abawala lyalumbibwa ku lunaku olwasooka. Kakati eyagenda okusaanyawo nuclear okusaanyawo ballistic missiles bw'olumba essomero abaddipi tebategeera kyali kigendererwa bakyogedde kunyo kati ne ku luno bafunye omukisa nga basenganya Hegseth bamwe nti mwakola ensobi kale tukkirize nti ensobi yaliwo nti yali ensobi temwakikola mugenderevu naye mulemeddwa okukkiriza ensobi eyo ekireetedde abantu abalala okulowooza nti tetufaayo ne bwe tutta abantu tugenda bugenze mu maaso. Omubaka Adam Smith nga naye munaddipi atula kakiiko kano bwe yagambye Hegseth nti we made a mistake and that happens in war. Twakola ensobi era ekyo kibeerawo mu lutalo. But 2 months after it happened we refused to say anything about it, giving the world the impression that we just don't care. Naga nti ekyo kyennyamiza nnyo. Kati Hegseth mukwanukula yagambye nti kituufu ensobi yaliwo naye bakyali mu kunoonyereza kati tebaagala kwetantala kujjula bitanajja. Naga nti naye okunoonyereza bakukola kugenda mu maaso. So ng'oggyeko bannaddipi abatunse naye ne bannarepublican abatonotono bannarepublican abasinga obungi olutalo luno baluwagira era ne mu lukiiko lwagulu Senate tuzze tukiraba ku biteeso ebize bireetebwa DP okuvumirira olutalo luno nga tebiyita era nga bannarepublican bonna kumpi kitole ng'oggyeko omubaka omu oba babiri basigala bawagira mukama waabwe Donald John Trump bye yakola. So ne mu kakiiko kano akavunaanza ku byokwerinda bannarepublican bawagidde Hegseth ne President Trump. Omubaka okuva e Florida Carlos Jimenez yategeezezza nti ye mu kutegeera okukwe olutalo lwe Iran si lwakyeyagalire si war of choice existential threat. Naga nti ensi neebeerawo okumala emyaka 47 buli kaseera ng'egamba nti eyagala kubatta oyinza otya oga nti eyo si existential threat tetwetaaga kugimalirako maanyi. When someone tells me for 47 years that they want to kill us, I think I'm going to take them at their word. I support our efforts to make sure that Iran never has a nuclear weapon. Tyawagira enteekateeka zonna eziremesa Iran okufuna ebyokulwanyisa ebya nuclear. Oyo America yagamba nti no Iran eyagala kumusaanyawo.
omubaka 47 years. omubaka yayogera yentaputa ye Carlos Jimenez agamba kubajjukira aba DP bagamba eno of choice ku kakiiko Jimenez naye atula kakiiko mu Republican yagaye ne existential threat kubanga lwaki ayogera emyaka 47 Republic ne ya Iran gye twogera ku Islamic Republic etandika 1979 so gye myaka 47 kati agabucha bajja bagamba bagala kutta America kati neyebuza tuyinza tugamba nti you see existential threat ngoli agabuli kaseera gwe mpinga anja kutta nolwekyo awasinzidde naga nolwekyo awagira enteekateeka eza America okugenda Iran ebalemese mu kawufube waabwe okwagala okukola ebyokulwanyisa ebya nuclear kati Hegseth olwaleero agenda kulabikako mu kakiiko akafaananya emirimu ne mu lukiiko olwawaggulu olwa Senate beetaaga ensimbi trillion emu n'ekitundu ku by'olutalo. Oluvannyuma lwa ceasefire eriwo kaakati ekyennaku enkaaga kyewayogerako kiba kikya applying? Yes, kubanga ceasefire tetegeeza nti olutalo lwaluweddewo. Ceasefire tegeeza kuzikiza muntu. Lwaki olaba nti ne Iran ceasefire bwe yaluma waliwo abamasomero abaali baagala okugaggulawo abaana bakomewo. Minisitule y'ebyenjigiriza mu Iran nebawa ekiwandiiko nti musigale nga musomesa nga bwe mbadde musomesa bwe kyalutalo lutandika nga mukozesa mutimbagano. Kikiro kyola nti n'amaato agasuba mu 6 gakyatidde okusala akagolomolo ke Hormuz newankubadde mundu yasirika kubanga okusirika tekitegeeza nti tesobola mangu kuddamu. Songa bwe muba mufundikidde lutalo ne kye bayita peace deal si kyangu lutalo kuddamu mangu kyekitannabaawo era kyekinoonyezebwa mu nteeseganya ezikyagudde obutaka. So olutalo tekinikali lukyagenda mu maaso. Kati enteeseganya zo okugamba nti ezikyagudde obutaka enteeseganya ziri kuki? wetwamalirako wiiki eri nga yo America ekkiriza nti ekomawo mu Islamabad Pakistan etuule bateese. Iran negamba tejja kujja okujjako nga America ejja emisanvu gye yasuula egiremesa amaato okuyita mu kagolomolo ake Hormuz. Trump naye n'alemerako nti tajja kujjawo misanvu egyo era omulaba byonna byakola ate ayongerayo nabyakulwanyisa. Kati bw'olaba n'ensimbi zino zaasaba Hast bwe yabadde annyonnyola obuwumbi buli 25 bwa dola kyebukoze yagambye businze kukola mu kugula bipya na kuzzaawo ebimu ku biri ebyonooneddwa mu lutalo. So kakati mu bigambo ebyo minisita wa Iran ow'ensonga ez'amawanga amalala Dr. Abbas Araghchi n'abiteekamu engato n'agenda mu Islamabad naye kyali kimututte si kuteesa wabula kwogeraganya na mutabaganya wa Pakistan na kumulagawo basibidde era baalambika bulungi nti bw'ava eyo ajja kukwata ekkuba agende mu Oman. Jjukira Oman naye abadde mutabaganya yasooka n'okubatabaganya ng'olutalo terunabeerawo ate era agende mu Russia naye abannyonnyole. Kati America bw'ewulira nti Araghchi agenda Pakistan Trump n'agamba Vice President we nti naawe biteekemu engatto. Kati kusenvanyuma ate bw'awulira nti tebijja kuba Vance n'amugjamu. Bw'amugjamu n'alagira omuyambi we ow'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu Steve Witkoff yaba agenda ne Jared Kushner. Jared Kushner ni muwabuzi wa Trump ate mukoddomewo. Era baba bateekateeka okugenda ku ssaawa envanyuma nga banatera n'ogenda ku kisaawe ate twamunaga temugenda ng'olwafunye amawulire nti oli amaze ensisinkano ne Ssaabaminisita wa Pakistan kati agenda na kulinnya nnyonyi aveeyo agenda awalala gye yali agenda. Kati twamunaga nti tekikola makulu bantu kulinnya nnyonyi nakubeera mu bwengula ssaawa 18 kuba olugendo luwanvu ssaawa 18 naye nga tewali kyemugenda kugusa oba kyemugenda kukola. N'olwekyo wetutuukidde olwaleero enteeseganya ziri ku ddaala eryo zeesibye. Wabula ku kyeri eky'e Lebanon Isirayiri ne gavumenti y'e Lebanon bo bakkaanya nga wiiki eggwako bongezeeyo wiiki 3 okuzikiza emmundu kubanga jjukira baasooka kwewa nnaku 10 ezaali ziggwako ku Sande ewedde. So kati wiiki eba eggwako tebaalina na Sande kutuuka
ne bakkiriza okwongezayo nsalesale wa wiiki endala 3 kati n'Amerika ceasefire ekyagenda maaso nayo teyina na kiseera kigere kuba Trump we yali agyongezaayo teyawa nsalesale. katukomewo olugbo so nga ate ne mu mukago gutaba mawanga kikosa kitya enkolagana y'amawanga agali mu mukago ogwo oba bingi era ebbeeyi kitegeeza ki eri ebbeeyi y'amafuta simanyi lwana nakyo ensonga ngazi ate etabudde bangi n'abantu abagobera ku mutimbagano mbalabe bangi okuva amolegano lwe gafulumye babuuza dokita tuyambe kino kitegeeza ki gye tuli. Kakati ffe abalala tekitukosa nnyo kikibeere mu bbeeyi y'amafuta. Abalala baani kati amawanga amalala abatali mu mukago ffe abatali b'OPEC abatali mu kyondo kya Buwarabu okusalawo kwa United Arab Emirates tekuyina ngeri gye kutukosa eri awo. Naye ku OPEC omukago ogwo mu bujjuvu ye Organization of Petroleum Exporting Countries bagasima ne bagasunsula ate ne bagasuubuza ne bagaguza awalala. So gwonga omukago gugenda kunafuwa naye nagwo tegujja kugwa kubanga gukyalina bye gutuukiriza eri bammemba abali abasaale mu kugutandika. Mukago guno gwatandika mu myaka gy'enkaaga era mu batandisi walina mu Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Iraq, Venezuela ne gujja nga gukula nga gugaziwa ng'emikago gyonna bwe tugiraba. Olwaleero kati gweyubula ne gufuuka ne OPEC plus ne bagattako n'amawanga amala. Kati OPEC plus eweza amawanga 23. Ekyamazima guyise mu kusoomoozebwa okumala ebbanga era UAE si yensi egenda okusooka oguvaamu. Qatar yavaamu, Indonesia yavaamu, Ecuador yavaamu, Angola yavaamu. Omukago guno gujjukirwa nnyo mu mwaka gwa 1973 lwe gwateekawo ekikoligo eri amawanga gonna agawagira Isirayiri obutagaguza amafuta era omu ku baasinga okukosebwa ya Amerika. Ogwo gwe mulundi ogwasookera ddala gukyalubanga lwa Mindi amawanga naddala ag'Abawarabu okwogeza eddoboozi limu ate eddoboozi eryo ne liteeka ensi ku bunkenke. Kyali tekibangawo 1873 era tekiddangamu kubaawo kubanga bwe kimala okubaawo Amerika yakinogera eddagala n'esikayo Saudi Arabia n'emuteeka mu nkwawa. Kati nga bali abala tebakyasobola kuddamu kulowooza ku kikoligo kya kika ekyo. Mu kiseera ekyo era OPEC lwaki yali esobola okukankanya ensi nti ku mafuta agaali gakozesebwa mu nsi yonna ekitundu 1/2 kyali kiva mu bammemba b'omukago ogwo. Otwogerera bingi ebikyuse nga amawanga amalala gazze ne gayiikuula amafuta nga mu kugafulumya basinga n'amawanga mangi mu mukago ogwo. Ina amawanga nga Amerika, ina amawanga nga Norway. Kati omukago gwali gufulumya amafuta 1/2 olwalo gwasigaza ebitundu 3/3 ku buli 100 ku katale k'ensi yonna. Of course amaanyi bagasigaza omuntu akuwa ebitundu 3/3 ku buli 100 tumuyita wakuzanya. Twogera ku kagolomolo bwe kakosezza ensi naye nga wayitawo amafuta ga bitundu 2 ku buli 100. Kati bano bwe bagatta bitundu 3/3 ku buli 100 basigala nga b'amaanyi. So okuvaamu kwa UAE omukago gujja kusigalawo kubanga ebigendererwa ebirala bikyasobola okutuukirizibwa nti omuntu oba ekitongole oba ekibiina ekirina nga kiriikiriza ensi yonna ebitundu 3/3 ku buli 100 era eddoboozi lyabwe lisigalawo nga liwulirwa kubanga ekimu ku bigendererwa byabatandisa kwe kubanga basobola okuyita mu mukago ogwo ne bafuga ebbeeyi y'amafuta mu katale k'ensi yonna era eddoboozi lyabwe likola kinene ku kulinnya n'okukka
kwa mafuta bwe batuula ne basalawo obusazi kye basazeewo kiba kikulu olw'ekitundu ekinene kye bateeka ku mafuta ku katale ak'ensi yonna. So ekyo kisobola okusigazamu bamemba abalala bangi. Naye bwe nzirayo ku kibuuzo kye ekyasoose, kiki ekijja UAE mu mukago guno? Tekyewuunyisa, ensonga ziwera. Ekisooka, ensonga teri emuziwera. Ensonga esooka, UAE ebadde emaze ebbanga nga yeemulugunya ku bukwakkulizo obuteekebwa ku bammemba mu mukago guno obw'amafuta ge balina okufulumya. Mukago gukuteekako obukwakkulizo si gw'osobola oba gw'olina nti gw'otunda. Bo bakusalirawo galiwa gw'olina okutunda, kubanga omwo mwe bayita okusobola okufuga ebbeeyi y'amafuta ku katale k'ensi yonna. Kubanga singa buli omu aga nti ateekeko nga bw'ayagala, gajja kusukka obungi tugagule mu ddibo. Kakati OPEC kyekiba kyabo bagiyita na katero. Abagiyita katero baga lwekitereka buli muntu n'ateekayo ne tweyagala. Wano Uganda lita ne tugigula ku 10 oba 12. Kakati so kati UAE si mativu n'ekyo. Emyaka egiyise etadde ensimbi mpitirivu mu kwongera obungi bw'amafuta ogayikula n'ogasunsula. Olutalo lugenda okutandika luno olw'e Iran, kuba kati nayo okugasuubuza kizibu, kuba ogayina okuyita wali mu kagolomolo, embeera eriwo tugimanyi. Naye ng'olutalo terunatandika, UAE ebadde etunda amafuta buli lunaku million barrels 4.8. Sorry, sige badde etunda, ago ge badde efulumya 4.8 million barrels per day. Yesima nesunsula. Naye ng'omutemu ate gweyina mu OPEC gwa million barrels 3.20. Kati eyina balance ali wali nga tejja kumutunda. Kati ebadde egugulana nnyo ne bannaayo mu mukago guno nti kyemutuwa kitono, naye nga teetadde ssente mu kulinnyisa omuwendo. Ekyokulabirako bw'otunuulira ebibalo byabwe, Muzungu kyayita projections, ne omwaka ogujja ogunaatandikira abadde babala nga ne ku bipipa 2 barrels bye tubaze million 4.8 bagenda kuvaako bayingira obukadde 5 omwaka ogujja. Kane kibadde tekijja kuba na makulu nga muyingidde obukadde 5, naye ng'OPEC bagamba mutundako million 3.20. So kakati eyo y'ensonga esooka ebajjayo. Naye wabaddeyo ebirala ebibakuumirayo, obwa Sseruganda, enkolagana n'ebirala. Naye nabyo bizze bikosebwa okusika omuguwa n'okuvuganya mu byobufuzi mu kyondo kya Buwarabu wakati wa UAE ne Saudi Arabia. Okusika kaabwe omuguwa kubadde kumanyiddwa, naye gy'oyinza okuyita entikko y'okusika omuguwa okwo twagirabye mu Desemba w'omwaka oguwedde, ng'ennaku z'omwezi 29 Desemba 2025 Saudi Arabia yasindika ebikompola ne bikuba emmotoka ennwanyi eza United Arab Emirates ezaali mu luseregende nga zitwala byakulwanyisa nga ziri mu ggwanga lya Yemen. Jjukira mu Yemen oyina Abahouthi be bafuga nga bali mu kibuga ekikulu sana. Mu bukiikaddyo obaddeyo n'ebiwayi 2 ebikola gavumenti ekkirizibwa ekibiina ky'amawanga amagatte, ng'ekiwayi ekimu kiwagirwa Saudi Arabia, ekirala kiwagirwa UAE. Kati omwaka oguwedde ne bafuna okusika omuguwa okw'amaanyi, buli omu ng'apokera ababe ebyokulwanyisa. Omulabe bamuvudde nako Omuhouthi, kati bo bennyini bafuuse balabe. Kati UAE eba etambuza ebyokulwanyisa ebitwalire bali Saudi Arabia n'ebikuba. Kati ekyo nakyo kyali kipya nga tekibangawo nti abooluganda basobola okutabuka naye babaako ne bwe bakoma. Ng'Omuganda bw'aga nti abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika. Kasita bituuka ku ddaala ly'okwatika ate kiba kirala. Kati ekyo nakyo kyali kirala nnyo 29 Desemba. Abooluganda okutuuka okukoonagana ne batuuka ku ddaala ly'okwatika
Saudi Arabia teyakomaawo ng'obulumbaganyi bwakabaawo negamba UAE ejje buli musirikale waayo eyali mu ggwanga erya Yemen. Nejjukira bagendayo bonna nga bakoze n'omukago ogwawamu kye bayita coalition. Kati Saudi Arabia egamba UAE vaayo. Kakati ekyo kikulaga embiranyi wakati wa Saudi Arabia ne UAE, ate nga Saudi Arabia kumpi yekulembera OPEC. Era omukulembeze w'ekiwayi kino ekya UAE mu kudduka ng'addukayo nga bamuli bubi bano ab'e Saudi yayitira na Somalia eno kusemazenga wa Africa ate alyoka addeyo eri mu kyondo kya Buwarabu adduka ekibabo. Ebyo bipya bya nga tufundikira omwaka oguwedde na guno nga gutandika. Kakati ebyo bw'obiteeka ku bbali waliwo entalo ezisukka naawo e Yemen ne zijja ne kusemazenga wa Africa. UAE kati gyetandise okuwagira kumpi mu lwatu bamukwata mundu nga naye enoonya amaanyi agaayo. Saudi Arabia ebadde yeetwala okumala ebbanga nti mu mawanga geeteetera nago ag'Abawarabu n'ag'Abayisiraamu yo ye namuziga kwe beetooloolera Saudi Arabia. Kati UAE ng'eyita mu bikolwa eby'okuwagira bamukwata mundu eringa eyagala okusangulawo ekyo. Mu Libya eyina bamukwata mundu beewagira. E Yemen tukirabye, e Somalia tukirabye, ne mu Sudan tukirabye bulungi ddagala obuwagizi bwe bungi buva mu ggwanga erya United Arab Emirates. Era ddagala akoseddwa ennyo Sudan olutalo luno olugenda maaso kubanga UAE teyina busobozi busobola kumuwagira nga bwe badde muwagira. Lulinga batikana ebyokulwanyisa ne biyita Chad ne bimutuukako mangu. Era gavumenti ye Khartoum eya Burhan ekozesezza omukisa guno okubaako ebitundutundu byenunula. Waliwo ne Jeno gwe nalabye ow'amaanyi abadde ku sayidi ya ddagala yasaze eddiiro ne yeegatta ku Burhan. So kakati mu kukola ebyo ng'eyingira mu mawanga amalala Saudi Arabia eraba UAE nga yeeyitiriza eyagala okweteeka mu kifo yo Saudi Arabia weeri. Kakati UAE mu kibalo kyayo tekigikolera makulu kusigala mu nkwawa za muntu bwotyo ng'ate kiri mu lwatu nti oli mu kulwana kuvaayo. Kwegamba n'omanya nti ono mulabe wange ate naye nokkiriza asigale nga yakufumbira emmere abajja kutta kati muviire kale tujjewo obubaka buno tukomewo ngeri gyokwanafuya mukago guno. Naye enjawulo eriwo bweti nti okuvaamu kwa UAE kuzitowa okusinga okuvaamu kwa Qatar lwa mirundi giringa ebiri. Ekisooka Qatar mu kuva wano egenda okuvaamu nga yo yasalawo dda nti essira terikyali nnyo ku mafuta wabula liri ku gaasi. So okuvaayo kwalyo kwa Qatar yali nsonga ya kutereeza kwolesebwa kwabwe mu byanfuna, yinza kiyita sectoral reorientation. Si ya byabufuzi. Qatar UAE tekiri nnyo ku sectoral reorientation. Yo Qatar ensonga yo yali etegeerekeka ti wano si kyayinawo nnyo omulamu. Ono si kyekyo, ye ayagala kubeera nankizo ku banne, kubeera na advantage nze mundeke enfulumya agasingako. So okuvaamu kwa Qatar kiringa bwe mwawukana naye nga temuyina mbiranyi. tujja kusigala ng'okola ebyo tukola ebyaffe. Ono okuvaayo okwo okulaba nga kulimu embiranyi ku mutendera ogwo. Ekyokubiri okuvaayo kwe engeri gye kukosa endala OPEC nti ye abadde abawa amafuta ku ge bafulumya ebitundu 12 ku buli 100. Kati tukugambye nti OPEC efulumya ebitundu 33. Kati bw'otoolako 12 egenda kusigaza ebitundu 21 ku buli 100.
so eddoboozi lyayo lijja kusigalawo naye nga lyeyongedde okusebengerera naye ate mu kuvaayo kwayo nga yeeyongera kunywerera mu nkwawa za America ebadde evumirira OPEC. Trump yadde Saudi munywanyi we naye bwadde bali nga amukongooza bigere naddala jjukira wano Saudi Arabia mu lutalo lwa Russia Ukraine y'omu ku abaali baga nti kyekiseera naffe amafuta tugatunde nga tetugatunda mu $. Saudi Arabia yeyogera ebyo kati America ekozesa UAE okusasula Saudi Arabia newoobadde weewaanira kati okendedde okyali wange naye kankusomese ng'omwana bw'omukubamu obuswanyi naye ng'okuba owumbawumba kati America efunamu nnyo mu kino UAE kyeyakoze. Kakati mu kuwumbawumba ku nsonga eno yonna Saudi Arabia efiirwa tewali kubuusabuusa naye ate agenda okusinga okufiirwa ge mawanga mu kyondo kya Buwarabu. Guno gwe mukisa gwe gaali gafunye okubanga gasobola okwogera n'eddoboozi limu ate eddoboozi lyabwe neriwulirwa ku mafuta. Kakati guno gugenda gusebengerera kata nevaamu kati UAE evuddemu ate ng'eyo evaamu n'amaanyi manyi twayogera wano ku Wetangula bwe yali ayawukana n'Odinga ng'ali mu parliament bamugye ku buvunaanyizibwa bwe yayinanga minority leader yabaga nti the divorce is going to be noisy and messy tugenda kwawukana niyo kwawukana kuno n'obuziina tujja kubulaga mu lwatu. Kakati UAE yengenda gyegenze tegenze nga kata nkakasa waliwo n'omuntu ng'akiwulira lwaleero nti kata yavaayo naye nga yavaayo 2019 n'ekya UAE kikoza amawulire so the divorce is messy and noisy. Okay. N'otugamba nti OPEC plus babadde batwala ebitundu 33 UAE bwevaayo n'ebitundu byayo 12 tusigaza ebitundu 21 amawanga amalala mu OPEC plus tegasobola kwongeza muwendo gwagwo ogw'amafuta gwe gateeka mu OPEC n'esigala ku bitundu byayo 33 byebadde eteeka katale anti ku katale kwe bagateeka era kwe bagenda okusanga n'aga UAE kati agali agenda okuweza miliyoni barrels 5 buli lwe gayitirira tuba tujja gagula muki mudibo kyekigambo kyenakozeseza so toyongera togavuga nti kati ng'oli bwavuddewo bemuguza tusigala ffe bebamu kuba oli avuddewo ate naye asigadde era agenda gatunda okay ate ng'agenda nakutunda nagali ge mubadde mumuteekako obukwakulizo so eyo si solution. Okay. Nga sedagenda mu kiddako lumalita nnemeddeko ekibiru yakakiweereza emirundi nga 6 Mwami Mpinga mbuliza Dr. Kazibe nti ne America egula ebyokulwanyisa okuva ebweru waayo mbadde manyi nti ebyayo 100 ku 100 ebyekolera kati simanyi ekyo gyakijja nze ngambye America esaasaanya ensimbi mu kugulwa ebyokulwanyisa sinagambako nti ebiguze bweru era amakampuni agajeguza gega Lockheed Martin makampuni g'Abamerika bwoya n'olwekyo simanyi kimutabuddeawo. Kaiwa yabuuza okuva kwa UAE mu OPEC kitegeeza amafuta ganakka ku bbeeyi tegasobola kukka kati kubanga amafuta gano getwogerako gayina kuyita mu kagolomolo ka Hormuz akagali so ekyo tekijjaawo kya minisita kyeyayogedde nankabi okutandika n'ogwokutaano mu butongole gagenda kuba kati gabadde galinnya si mu butongole naye kati gavumenti yatutegeezeza mu butongole gagenda kulinnya mu gwokutaano ebbeeyi. Akyenduza twetaaga n'okwongera okutangaaza nti ekyokulinnya kwa mu butongole mu May tebikwatagana na lutalo. Bikwatagana kubeera minisita yabinnyonnyodde nti ebbeeyi y'okugasunsula erinnya olw'embeera eno olw'okudobonkana ekidobonkanyiza akatale ku ddala ly'ensi yonna lutalo olw'Iran
so kati kireetedde costs okulinnya. Lwaki mu gino emyezi zibadde tezinnalinnya? Ebyo Uganda yali yabiragiriza dda mu ndagaano nkadde. Kati oluvannyuma lw'emyezi ebiri kuno kusaba kwa UNOCO wabweru kupya nga bali nabo abagiguza bamuga nti ndowooza nawe wategeera ebyagwa mu nsi. So kiba kiwali babadde tebalina na kutuwongeza okuva nga 28 kuba byonna ebikwata kwago n'okujja kwago tebirina ngeri gye bikoseddwa lutalo luno. Naye okuva wano okudda mu maaso n'amafuta gagenda okujja wano nga gakoseddwa ku katale k'ensi yonna. So lwaki ne UNOCO egamba Meeyi lumu naffe katulinyise ku bbeeyi kwe tuguliza amakampuni agabaguza amafuta mu Uganda. Leo tunatuuka ku Minisita Kasaija ng'ate naye yayongeddeko bwe kiri ng'omusanvu naye awo olutalo luyinza okuba luwedde. Bino bijja kunyuma. Okay, tugendeko bwa bunkenke nti King Charles II agenze Bungereza mu kiseera ekirimu okusoomoozebwa wakati w'ensi bbiri Amerika ne Bungereza. Omwaka guno Amerika ekuza emyaka 25 bukyanga yetengerera oba efuna obwetwaza okuva mu Bungereza. Amerika amasaze 18 agasooka okwerangirira nti geetengerera gerangirira 4 Julayi 1776. So mu Julayi nga 4 Amerika ejja kubeeweza emyaka 25 nga yetengeredde. Kati omwaka guno gulimu ebikujjuko bingi ebijja okutuusa Amerika ku lunaku olwo. So state visit yeno eya King Charles eri mu buufu obwo. Byebimu ku nteekateeka ezikulembera olunaku luli mulindwa. Ekirala ayingidde agenze mu Amerika ng'okusika omu wakati wa Amerika oba wakati wa Trump ne Keir Starmer minisita w'Obungereza nako kwalwatu. Kyokka nga tukimanyi nti omukulembeze w'eno wa Bungereza ate ayina okufuba okulaba nti tayingirira nnyo byabufuzi mu ngeri eyinza okulaga nga ayingidde police issues eza gavumenti gyatwala nga titular head ng'omukulembeze owa waggulu ow'ekifaananyi oba ow'emikolo. Kati okutambulira wakati awo Muzungu kyayita delicate balance tekibadde kyangu, naye obubonero obumuwa nti bweba pepa nga obadde ogiguredinga obanga muyizi omuwa diguli mu university gye baawulamu kiraasi ezisooka omuwa kye bayita summa cum laude ddala liri erisookera ddala nti entikko y'obugenyi bwe ojjaga nti kwabadde kwogera mu Kongresi ya Amerika. Mu kwogera kwe ababaka baasituse emirundi egyasusse mu 10 nga bassa ekitiibwa mu bigambo bye. Ate ng'omukulembeze w'eno ne Bungereza abadde amaze emyaka kati gigenda 4 nga taddangamu kwogerera mu Joint Congress eya Amerika. Eyasembayo yali nnyina Elizabeth II mwaka gwa 1991. Kati ebbanga lino lyonna kino kibadde tekinnabawo. So kibadde kya byafaayo nga kitunuuliddwa nga buli muntu alinza okulaba agenda kukola. Tejjukira Trump amuwaanye nnyo bw'avuma Keir Starmer ate no bw'awaana omukulembeze wenna. Kati nga buli omu abuuza anaakola atya Charles II ng'atuuse Amerika? Anaagenda maaso na kuwaana Trump era naye akolokote Ssaabaminisita we? Agenda kubyewalira ddala obyogerako? Agenda kukola atya? Naye yabadde n'okwolesebwa n'abayambi be abateeseteese okwogerako nti ng'amaliriza tewali kumuvumirira kwa Republican Party yadde kwa Democratic Party. Ti emirundi egyasinze obungi egy'okusituka ng'abaka ku njuyi zombi basituka yadde okusituka ebiseera ebisinga kwabadde nga kutandikira mu ba DP. Emikutu gy'amawulire okwetooloola ensi najjo gyasiimye nnyo okwogera kwe. Ekyokulabira ku butandika ne New York Times mu America olumu ku mpapula esinga okuba eŋŋondeevu bwe babadde bawumbawumba okwogera kwe bagambye nti yawumbyewumbye ebigambo bye n'akuba Trump ku nsolobotto kamukyaza wabula mu ngeri emuwumbawumba emussaamu ekitiibwa ti oba oli awo Trump n'atategeera na kutegeera nti bali mu kumukolokota. Era bakiise
subtle rebuttals. New York Times bwe yayogedde ku mukulembeze ono. Olupapula olw'Ebufalansa oluyitibwa Le Monde bagamba nti it took a king from the UK to remind US politicians of the habit of sophisticated speeches. Nti kyatutte mukulembeze wano okuva e Bungereza okugenda mu America asomese bannabyabufuzi ku njogera ey'ekigunjufu. Tuyinza okubuuza Le Monde ebyo ebijjawa? Mpuliriza omanyi enfunda eziwera Trump engeri gy'akolokosa omukulembeze wa Bufalansa. Mulundi ogwasembayo yatuuka n'okumulangira nti mukyala wa muyisaamu empi. Omanyi mu famire ya Emmanuel Macron yasinga obuto mu famire. N'abaana ba mukyala bamusinga obukulu jjukira n'omukyala yamusomesa mu sini. Kati ye yasinga obuto. Kati Trump yamufuula kyakuzannyisa mu bigambo ebyasembayo. Yamugamba nti gwe bayisaamu n'empi tolina ky'oŋŋamba. Naye Macron mu kwanukula bwe bambuuza bannamule nga Trump yakakola statement ye yaddamu n'ebigambo bitono n'agamba nti that's not elegant era n'akikomyawo. Mufunze ng'alaga nti si bye bigambo ebisuubira okuva mu mukulembeze w'eggwanga. So kati ampuliriza nkusimira musingi olabe ebigambo bya Le Monde gye biva. Nti it took a king from the UK to remind US politicians of the habit of sophisticated speeches. Oyogera otya mu ngeri ey'ekigunjufu etali ya bulijjo n'otalumya naye obubaka ne butuuka bulungi nnyo kubanga obuswanyi obusinga mu kwogera kwe bubadde bugenda wa Trump eyamukyaziza. Naye kuba Trump tebaamukubira bigambo singa yanyize yandi mwanukudde. Naye tamwanukudde. Era obugenyi abufundikidde akyamutendereza akyatendereza omuntu bwe yakyaziza. Mpuliriza njala okumenyera ebimu ku bikulu ebyabadde mu kwogera kuba nkugambye nti yabadde mu White House, yabadde mu Congress, yafundikidde n'okukyala ku kijjukizo eky'obulumbaganyi obwa Osama bin Laden mu 2001 mu New York. Naye entikko yabadde mu Congress. Yakitegedde nti azze mu America mu kiseera nga lw'okusika omugu wakati w'ensi bbiri oba gavumenti bbiri. N'olwekyo mu kwogera kwe yakkiriza nti ddala weekiri tuyina obutakkaanya. Naye n'ategeeza America nti obutakkaanya tebutugaana kukolagana. Era si gwe mulundi ogusoose America ne Bungereza okubanga waliwo kye batakkaanyaako. N'abajjukiza eby'olutalo lwa America olwameenunula. Ffe twali tukyayagala okubafuga nimwe ne mukulembera olutalo ne mwenunula. Nti with the spirit of 1776 in our minds, we can perhaps agree that we do not always agree. Tujjukira ebyalo mu 1776 jjukirira guno gwe mwaka gw'ameefuga myaka 25 ebyo nga biri mu bwongo bwaffe byongera okutulaga nti si buli kaseera nti tukkaanya. N'olwekyo tukkaanye ku butakkaanya bwaffe. Era obubaka badde bugenda wa Trump kuba yalowooza nti bwe mutakkaanya muba mufuuse balabe. Keya Starmer takkaanya naye ku lutalo lw'e Iran kati ye n'amuyita mulabe. Kakati Charles owokusatu akugamba nti tusobola okukkaanya ku butakkaanya. Naga nti when in alignment we can do great things not just for the benefit of our peoples but for all peoples. Nti buli lwe tubeera awamu ebyafaayo bitulaze nti tukola ebintu nga tebigasa mawanga gaffe gokka wabula nga bigasa ensi yonna. Era naawe ebyokulabirako ebiwerako mu byafaayo. Teyakomyawo n'atendereza ne Ssaabaminisita we Keir Starmer mu ngeri ey'okumujuliza. Kubanga jjukira n'ogenda ew'omuntu n'ogenda ewampinga naye ng'omanyi tayagala kazibu. Ne buli oyogera ku kintu mpinga kye yandikoze ng'ekyokulabirako leeta kati nga kazibu bwe yakola bw'ati. Toba mwangu. Okimanyi nti oli tamwagala. Naye buli ky'omulaga kye yandikoze ate ojuliza gw'atayagala. So awo nawo abaddewo n'obubaka
bwasindika eri Donald John Trump kankugire ebimu ku bigambo bye ku nsonga yagamba nti as my prime minister said last month, ours is an indispensable partnership. We must not disregard everything that has sustained us for the last 80 years. Instead, we must build on it. Tinga Ssaaba Minisita wange bwazza atugamba nti omukago gwe tubadde nagwo mu myaka 8 egiyise tetusaanye kugusaanyaawo, tuzimbire okwo. Kati bino si bibye naye ajjayo byake yasitamu byagamba Abamerika ne Donald John Trump. Kyalubaliita nti Amerika ebyokulwanyisa byayo kumpi byonna yebyekolera, naye yina obuyambi mu byokulwanyisa byejja wabweru nga bukola ebitundu nga 3 ku buli 100. So kumpi eri self-reliant ku byokulwanyisa byayo ate lwa nsonga 2. Ekisooka kya byanfuna nti ensimbi ate ereme kuwa mawanga malala bizinensi. Era ku byekola etundako ebitundu 43 ku buli 100 byokka wabweru. So ebisinga byayo byekoledde awaka, ebisinga byayo. So ekisooka kya byanfuna. Ekyokubiri nti buli lwojja ebyokulwanyisa ebingi ebweru ate oba weetadde mu kusoomoozebwa okw'abalabe bo. Amerika efuba nnyo mu bintu bingi okubanga yeesobola. Nja kuwa ekyokulabira kebeere mu mmere nti abaliisa Amerika abalimi bali wakati w'ebitundu 2 ne 3 ku buli 100. Naye bakola emmere emala ebamala amawanga amalala ne batugabira nako nene e Uganda. Naye bwe babuuza ekibakozesa ekyo n'okuteekamu ensi kuba omulimi wa Amerika, Amerika yemukwatirira bweti bw'afiirwa gavumenti yemusasula. Bw'agenda okwewola ssente waliwo bubanka obutonotono bwateekebwa nga bo buli ku mulimi. Mulimu wa Amerika omusana ebbeeyi okugwa ebirwadde yetafiirwa. Naye babuuza lwaki nti kubanga tosobola kuba kirimaanyi ng'ate mulala yakuliisa. Asobola okuteeka emundu ku bulago naga bw'otakola kino tetukuwa mmere n'okola kyayagala. Kati ne ku by'emundu bwe kiri naye waliwo ebitundu ebitono nga mu ebyo mwe muli okugula omu ku tekinologi gwe bagatta ku waabwe n'ebimu ku bitundu bye bagatta mu byokulwanyisa ebyabwe. Kati nga bw'olaba Iron Dome ne banoonya zi battery okuva mu ggwanga lya Isirayiri. Naye nga philosophical foundation yakyo eri nti balina okuba nga basobola okweyimirizaawo ku byokulwanyisa. So Captain Dion Ndwanga Lumaga webale nnyo webale ddala obubaka bwo ku nsonga eyo obuntanudde okwongera okutangaza ku nsonga eyo. So kumpi ebyokulwanyisa ebyabwe byonna byabwe, naye mu ebyo ebitonotono byenjogedde bakwatagana n'amawanga ago ag'abanywanyi baabwe Isirayiri, Belgium n'abalala okwongera okwenyweza. So bwe tuddayo kwogera kwa King Charles II era yagenze no ku nsonga ya NATO gye tumanyi nti eri mu ddiiro nnyo ku mulembe gwa Trump. Mwaka guno mulamba avumirira NATO ne mu kisanja ekyasooka yagivumirira ate wano yayongedde ogivumira ng'olutalo lwa Iran luba luseewo ng'aga nti tebayambye ate nga bo bagiyamba. Kati King Charles we yayogera ku nsonga eyo yajulizza Omumerika Henry Kissinger yalaga obukulu obw'omukago ogugatta Europe ne America okubeera ekitole. Naga nti tetuyinza kwerabira bigambo bya Henry Kissinger ku nsonga eyo. Era najjukiza ne Trump naye ng'ayita wala tamujjukiza butereevu. Naga nti America bwe yalumbibwa nga 11 Septemba 2001 mu kugenda mu Afghanistan okunoonya Osama bin Laden, America teyagenda yokka n'abalala bonna baagenda. Kati awo ng'alinga ajjukiza Trump nti bw'oba tomanyi nti nammwe muyambiddwako NATO bwe mwagenda mu Afghanistan temwagenda mwekka. In the face of terror we answered the call together. Ye King Charles II bwe mwalumbwa abatujju ffenna twajja. So bw'olaba ebigambo engeri gye yabikozeseza nti nga
mukulu muna mukyaziza amugambyeko naye ate si mu ngeri emuweebuula era omuwandiisi omu yakiyise subtle reminder to the US president of the merits of the alliance ng'amujjukiza ebimu ku bikulu oba emiganyulo ejja omukago ogwo ogwa NATO. Era bwe yabadde ayogera ku NATO nawe yayingizaamu ensonga ye ey'obutonde bw'ensi kyukakyuka mu mbeera y'obudde. Jjukira banna Republican nga ne Trump mu mutwalidde tebakkiriza mu byankyukakyuka ya mbeera ya budde, bo bagamba ekyo kirimbo hoax kyagala kubalemesa nkulaakulana, bakiyita kirimbo ky'Abachina. Kati bw'oba oleeta subject eyo mu Congress mumanyi nti aba Republican be basinga n'obungi olina okuba omwegendereza, tebakuŋŋoola nga gwa mugenyi. N'olwekyo yagisiinyizaako, kitegeeza teyagireese butereevu. Yabadde ayogera ku NATO naye ebimu ku bizibu ebivudde mu kutyoboola obutonde bw'ensi n'abireeta. Kati kikuzaayo ku lupapula lwa Le Monde olwayogedde ku sophisticated speech. Bino bye bigambo bye ku nsonga eyo. From the depths of the Atlantic to the disastrously melting ice caps of the Arctic. Disastrously melting ice caps of the Arctic. Naye yabadde tayogera ku Arctic. Yadde ayogera ku NATO. Naye raba omusingi gye gwayise. From the depths of the Atlantic to the disastrously melting ice caps of the Arctic. Ekyo kiva ku nkyukakyuka ya mbeera ya budde. Naye naddayo mangu ku nsonga ye. The commitment and expertise of the United States Armed Forces and its allies lie at the heart of NATO, pledged to each other's defense, protecting our citizens and interests, keeping North Americans and Europeans safe from our common adversaries. Kati yayogedde ku nsi ng'agiva okuva mu bukiikaddyo ne mu bukiikakkono kye yabadde ategeeza. Yabadde asobola okukyogera nga tayogedde ku melting ice caps. Naye yabitaddemu lwa nsonga. Ffe abasoma n'okusomesa ku by'okuwandiika ne public speaking, ebigambo tebimala gasuulibwawo busuulibwa, buli kigambo kiba n'amakulu. Kubanga bw'abijjamu sipiiki ye ebadde esigaza amakulu ku NATO, naye bw'abiteekamu ensonga ebadde eva ne ku NATO, obukulu bwa NATO, ate neeyingiramu ku ky'obutonde bw'ensi. Mu mbeera eya bulijjo subject eyo ebadde enzibu okugireeta mu Congress ey'abana Republicans, naye engeri gye yagireese nga tusobola kumuvumirira, tusobola agenda ku TV noga lwaki omusajja yayogedde ku by'obutonde bw'ensi. Olubiri lw'Obungereza lujja kuddamu nti teyayogedde butonde bwansi. Ye yabadde akulaga bukiikaddyo na bukiikakkono bwansi. Gwe ky'obutonde bwansi wakijjewa. Bajja byegaana nti si bye yagambye. Si kye yabaddeko. Gwe tokimanyi. Era ojja kukiwakanya nti eri mu kusaabulukuka, eri mu kusaanuuka, omuziro gwo gusaanuuka oguliyo. Ekyo nakyo gye kiwakanya kugamba ayina kye bayita statement of fact naye ng'alina obubaka obukulu bwa ggosi. So abalonda obutonde bw'ensi tebayinza ga nti ensonga zaabwe teyazireese ng'ali mu Congress eya America, naye abatabukkiririzaamu ate tebasobola kumukolokota, tebalina bwe bayinza kuyita kumukolokota. Ekirala yakoonye ne ku maanyi ga Trump agayitiridde. Jjukira aba DP bwe bumu ku buzibu bwe basanze ne Trump naddala mu kisanja kino. Executive orders nnyingi ze yayisa nga yakajja ku lunaku olwasooka zaamuwa obuyinza kumpi okufuuka nakyemalira naye ng'ayita mu mateeka. Onnyo osobola okukola obwannakyemalira ng'oyita mu tteeka. Abantu bangi tebakimanyi nti enkola ey'obukabulu e South Africa ya apartheid yali mu tteeka. Nga bakusosolera mu tteeka nti university eno tosobola kusomerayo kuba oli muddugavu naye nga lyetteeka. Kakati King Charles yakikoonyeeko n'ajuliza ekiwandiiko eky'ebyafaayo kye bayita Magna Carta. Oli bw'aba omuyizi w'amateeka nga tamanyi kye bayita Magna Carta, ddayo ku university gye wasomera bakuddize ssente zo. Ekyo kireeta gwakubiri atamanyi era simala gakireeta.
akati Magna Carta Oba oba togimanyi. asoma amateeka nga togimanyi. togimanyi Eno oba ogiwulidde banje. mulundi gusooka. Magna Carta kiwandiiko eky'etteeka ekyateekebwako omukono King John owa Bungereza mu mwaka gwa 1215. Ekiwandiiko kino oluusi ekiyitibwa The Great Charter kyakendeeza obuyinza bw'omukulembeze ow'ennono Obungereza, naye n'aba ng'alina kutambulira ku mateeka so si waggulu w'amateeka, kubanga mu nkola enkadde the sovereign was the law, his word was the law of the state. Omukulembeze ow'ennono w'oku ntikko e Bungereza ne mu Europe ekigambo kiri eryabeeranga etteeka. Kaakati King John n'aga nti naye ajja kutambuliranga ku mateeka, kale ye kaateekewo amateeka abe ng'alina eddembe okugamenya n'okuteekawo amapya naye nga atambulira ku mateeka. Kakati enkola eyo in fact kumpi yaliikiriza nnyo demokrasi yatandikira Buyonaani, ne Magna Carta yaliikiriza nnyo demokrasiya, era zissemateeka nnyingi zibagibwa nga zeesigama ku Magna Carta. Kakati King Charles yajjukiza Abangereza Abamerika ti ssemateeka wammwe yennyini mwamubaga omusingi musinziira ku Magna Carta. Kyokka ne kkooti yammwe ensukkulumu okuva mu 1789 temwetengerera 1776 naye okuva 1789 yakeesigama ku Magna Carta okusala emisango emirundi 16. Naga nti naye Magna Carta ki kyebagamba? Ebajjukiza nti teri mukulembeze asaanye kubeera n'akyemalira, era wano nawo abaddipi baasituse okussa ekitiibwa mu bigambo bye. Oluvannyuma mu mpolampola oba mu bwannaakola ntya n'aba Republican Party ne babeegattako, naye ng'eyo nayo yabadde ensonga nkulu. Naye ate era tekyanyezeza Trump, kubanga olabye engeri gyawumbyewumbye ebigambo, siga nti gwe Trump olina kyemalira kati wano wayogera kino wano wakola bwoti. Laba omusingi gyagusimidde. Kakati yabadde n'okusoomozebwa okulala ku nsonga y'omugenzi Jeffrey Epstein, omusajja otwamwogerako dda wano, kagwensonyi. Yakola ssente naye ng'ebimusanyusa kukabasanya bwana butaneetuuka. Abazadde abamu batuuka n'okubawa ssente ne bakkiriza okuwaayo obwana bwabwe bukabasanya. Kati emisango egyo baagimuggulako mu kkomera gye yafiira, baamusanga ku muguwa. Kkooti oluvannyuma n'ekakasa nti ye yali yejje mu bulamu bw'ensi eno, ng'emisango egimu gimaze n'okumukka mu nvi. Naye bukyanga afa, ensonga ye tevanga mu ddiiro, kunoonyereza kukyagenda maaso, era kuleetedde abantu abagundiivu mu mawanga amalala mangi ebizibu. Omu ku bafunye ebizibu ye muganda wa Charles omulangira Andrew e Bungereza, kubanga yali munywanyi nnyo wa Epstein. Kati ngo olugendo luno lumaze okulangirirwa nti lujja kubaawo, abalwandizi b'eddembe ly'obuntu baamuteekako akazito nti mu state visit ey'ennaku 3 baagala afunemu akadde ak'okusisinkana bamu ku bantu abakabasanyizibwa Jeffrey Epstein ku bubagabu obwo bwe yategekanga. Olubiri lw'e Bungereza lwatangaaza nti tekijja kusoboka, kuba balowooza nti kijja kuba kiyina engeri gye kikosa enkola ey'amateeka ey'okukwasa amateeka egenda maaso, kuba emisango giri mu kkooti n'okunoonyereza mawanga ag'enjawulo, ne Bungereza bali mu kunoonyereza, so naga ekyo tekijja kuba. Kale ne baga nti kale nga bwe kitaabe katusuubire nti mu kwogera kwanaakivumirira oba anaakyogerako. Teyakyogeddeko butereevu, wabula n'akiyita wala. Bwe yagambye nti abantu abenyigidde mu bikolobero eby'omutawaana mu ggwanga lyammwe n'ewaffe beetaaga okukangavvulwa, naye ate n'abo abanyigiriziddwa gavumenti zeetaaga okubayamba. Tewali kubuusabuusa,
abadde obubaka abwolekeza nsonga ya Epstein. Okwogera kwa Prince Charles mu bufunze oyinza kufunza bwoti nti ensonga yazigusizza naye mu kuziggusa neyewala okulumba obutereevu Donald John Trump, kyokka ate era neyewala okuteeka ensi ye kubeera ye mukulembeze ow'okuntikko eya Bungereza mu katyabaga. Awantu wokka we yayogeredde obutereevu ku nsonga eza poliisi yabadde ku nsonga ya Ukraine. Naye ng'akimanyi bulungi nti ensi ye kumpi yeekulembedde olutalo lw'okuwagira Ukraine nga balwana ne Russia, era nga nakyo tekimuteeka mu kukontana na Ssaabaminisita wa ggwanga erya Bungereza. N'olwekyo ng'ate ayongera okunyweza poliisi y'ensi ye ku nsonga eyo, naye ate n'okusikiriza Trump okumulaga lwaki Amerika erina okusigala nga yeegatta ku banywanyi baayo ku lukalu lwa Bulaaya okulwanyisa eggwanga erya Russia mu Ukraine. Wabaddewo obulumbaganyi obwakoleddwa mu bitundu ebyenjawulo ku ggwanga lya Mali era bwabuzeko katono n'okusuula gavumenti ya General Assimi Goïta. Tusigire ku kifaananyi ku bulumbaganyi buno. Obulumbaganyi buno bwabadde bwa mutawaana nnyo. Ekyamazima tewali kubuusabuusayo gavumenti yabadde esuuliddwa e Mali kubanga n'Abarussia kino baakyogedde nti baakoze kinene okutaasa gavumenti okuwa mu kibuga Bamako, so nga ne mu bitundu ebyobukiikakkono abamu ku basirikale bana jjukira Wagner yaliyo eya Prigozhin omugenzi. Kati bw'esattulubwa Russia n'eteekayo abalwanyi abalala era baliyo nga ba private military contractors. Kati abasangiddwa mu bitundu ebyobukiikakkono bangi baatuuse ku kukkaanya n'abalwanyi ne bagamba mugende mu mirembe mutuviire wano, naye eno mu kibuga ne balwana bwezizingirire okutaasa gavumenti ya Goïta obutagwa. Mu kulwanagana kuno abantu bangi abaafudde omuli n'abanene. Minisita w'ebyokwerinda Sadio Kamara bamutidde wakaawe ne mukyala we n'abaana babiri n'abantu abalala bangi abaasangiddwawo. Abalumbaganyi bano baatulisirizaawo bomu. Kati ekitundu we baamutidde kye kimu ku bitundu ebirimu ebyokwerinda ebinywevu era ne Pulezidenti kennyini Assimi Goïta alinawo amaka ge, era waliwo n'enkambi ey'amaanyi ennyo ku njegoyego z'ekibuga Bamako. So ekifo mwe baamutidde si kya bulijjo nti omuntu amala gakirumba. Ate ekyokubiri ye kennyini gwe baalumbye naye si wa bulijjo kubanga mu gavumenti eno yadde minisita wa byakwerinda omugenzi General Sadio Kamara yabadde namba 2 mu gavumenti eya Assimi Goïta, era kyamutwalidde essaawa eziwerako Goïta nga yeekukumi okuvaayo ng'amawulire gano gamaze omutuukako agamusajja woono, kubanga baakula bonna okuva mu buto ne bayingira bonna amagye ne balwana bonna ne bawamba gavumenti emirundi 2 bombi mu ggwanga lino erya Mali. Kubajjukira guno mulundi gwakubiri baasooka ne bawamba naye ne bateekako Ssaabaminisita Bando, ate mu bbanga lya mwaka ne bamwefuulira ne baddamu ne bawamba. So era nga batambula babiri, era ekimu ku kyaleetera Goïta okukola ku ey'okubiri kuba ono Sadio Kamara baali bamusudde kuba minisita bwa defense, Bando yasuula ono kuba minisita bwa defense kuba bali tekisoboka, gavumenti ne bagivuunika. So obulumbaganyi otegeera mpuliriza okusigira ku kifaananyi tebwabadde bwa bulijjo. Bibiina bibiri bye byakoze obulumbaganyi bino. Ekibiina ki Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin JNIM n'ekibinja ekirala ekya Azawad Liberation Front. Kati bano ababiri babadde nabo ku mbiranye ezaabwe mu bukiikakkono bwa Mali. Buli omu ebigendererwa bibiri. Aba Azawad baagala kukolawo nsi gye bayita Azawad Republic ng'etwala obukiikakkono bwa Mali bwonna. Bano aba JNIM bo baagala Mali yonna ng'efugibwa ku nkola eya Sharia. Kye bafaanaganyaamu nti ba Azawadi bano batuwaliigi. Abatuwaliigi si baddugavu ddala, balinga bakyotala wakati w'abaddugavu n'abawalabu mu kufumbiriganwa okwaliwo bikumi n'ebikumi by'emyaka ebyedda. Kakati abaavaamu beebo nga bw'olaba Abaswayiri bali e Mombasa. Kakati
jamaati esinga kubamu bawarabu mu bukiikakkono bwa Mali bakwatagana nnyo ne bannaabwe mu mawanga nga Mauritania, Algeria n'awalala. Kati eno mu bukiikaddyo bwa Mali b'osinga okuba nabo baddugavu kagongolo. Eggwanga erisingayo bunene lyaba Bambara likola ebitundu nga 3.6 ku buli 100. Kati kugatta amawanga amalala Abafulani, Abasoninke, Abamalinke bonna bwe bagatta basoma bitundu nga 7 ku buli 100 abaddugavu. Kati bali abo mu bukiikakkono bagamba bano bakaddugala babafuze obumbulo okumala ebbanga ddene era bazze balwanirira obwetwaze okuva mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Kuba n'abafuzi b'amatwale bakozesanga bano ab'obukiikaddyo okufuga bali ab'omu bukiikakkono. Kati ebibinja ebyo byakoze obulumbaganyo ku Saturday ne Sunday. Ampuliza nga bongeraze nti bimagize ebbanga nabo byennyini tebikwatagana kuba ebigendera byanjawulo. Naye ate balina omulaba abagatta. Kati ku luno omulabo yabaleetedde okukolera awamu buli omu yakutte wuwe. Tigweyita wano gwe bw'oyita mu kibuga kino nze kampite mu kino. Gavumenti ate obulumbaganyo babadde balumba nkambi butereevu si bantu ba bulijjo. Era ne maka ga Sadio Kamara bagalumbye bagamanyi nti gwe balumbye butereevu. So ebibuga mu basinze okwetisiza enkuuli ekibuga Kidal, ekibuga Gao n'ebibuga ebirala. Ampuliriza okuzaako mu byafaayo bya Mali nti nkulaza abantu bwe basangibwa mu bukiikaddyo ne mu bukiikakkono. Kati mu myaka gy'olukumi nga gitandika era abatuwaliigi bano n'abawarabu mu bukiikakkono baali beemulugunya ku bannaabwe okuva mu bukiikaddyo. Wabula embiranye ne yeeyongera mu 1960 Abafalansa bwe baawa Mali obwetwaze naye obuyinza ne bugenda era mu mikono egy'abakaddugala. 62 abatuwaliigi abayeekera ne bakola obulumbaganyo bw'amaanyi obwasooka ku gavumenti ya Mali era abantu bangi ne bafa, abantu bangi ne babundabunda mu mawanga ageetooloddewo. Wabula oluvannyuma ne bakakkanyizibwa gavumenti y'e Mali. 1990 ne baddamu ne basitula enkundi ku luno ebibinja byali biwera mu bukiikakkono bwa Mali. Mwalimu abaali beyita ba Popular Movement for the Liberation of the Azawad nga bakulemberwa Riyad Agali, ne mbeeramu Arab Islamic Front of Azawad, ne mbeeramu United Movements, ne mbeeramu ne Fronts of Azawad nga byonna bibiina birwana. Ne batuula ku mmeeza ne gavumenti mu 95 ne bateeka emmundu ku ttaka. Kakati okuddamu okusitula enkundi gy'oli abalamu 2012 amaanyi ge baasinga okufuna be baali baddukidde mu Libya nga bayambako okuyimirizaawo gavumenti ya Kano Muammar Gaddafi era nga bano baali bakulemberwa Bilal Ag Sherif. Bwe bakomawo ne basitula enkundi naga kati Libya tuvuddeyo gye tubadde tubudamidde ne balangirira nga batonzeewo ensi yaabwe gye bayita Azawad Republic bukiikakkono bwa Mali bwonna ne balangirira nti bakoze ensi yaabwe. April 6, 2012 Bilal Ag Sherif lwe yalangirira nti bukiikakkono bwa Mali bwali bufuuse Azawad Republic. Okulwanagana ne kweyongera naye mu kitundu ekyo nga tebaliyo bokka gye balangiridde nti beefuze. Gavumenti ya Mali etunkana ne waliwo n'ebibinja ebirala. Kati mu kiseera kino walina ebibinja ebipya omwali ekibinja ekya Ansar Din ekyali kikolagana ne Al-Qaeda in the Islamic Maghreb HIM. Kati ne batandika ate bo bennyini okulwanagana. 2013 amagye ga Bufalansa ne gayingira abasirikale baali basoba mu 1000 kuyamba ku gavumenti ya Mali okutebenkeza ebitundu ebyo era ebibuga ebiwerako ne babizza Timbuktu, Gao, Kidal n'ebibuga ebirala. Era oluvannyuma waaliwo n'endagaano y'emirembe yateekebwako omukono mu kibuga Algiers ekya Algeria. Abatuwalig beegatta ne bakola omukago gwa Coordination of the Azawad Movements May 2015 ne bakkaanya okugira nga bateeka wansi ebyokulwanyisa. Ekibiina kya Mawanga Amagatte nakyo ne kireetayo abasirikale abaali basoba mu 1,000 era kwongera kutebenkeza bukiikakkono bwa Mali. Naye mu 2017 ate ne wabalukawo ebibinja ebirala era ekimu ku byo nga kikulemberwa Agagali
yalina abalwanyi abasoba mu mutwalo nga bangi ku bo baali bafuutuka mawanga ag'okumuliraano Burkina Faso, Niger n'ebitundu ebyebyalo eby'oku nsalo eby'e Mali, ate ne baddamu okukola obulumbaganyi obupya. Kakati ensi ya Mali n'ebeera mu kulwanagana okwo, era tumanyi nti n'emabegakaawo Assimi Goita ne banne okutuuka okuvuunika gavumenti, ensonga enkulu gye baawa ye gavumenti okulema okulwanyisa ebibinja by'abanalukalala n'abatuwaliga abali mu kikakkono bwa Mali. Naye ebyembi nti ate okubeera kwabwe mu gavumenti tekulina kyekukyusizza ku mbeera eyo, kubanga luli bano baali tebafunangako n'amaanyi gegeza mu gavumenti e Bamako nga basinga kkoma eri mu bukiikakkono, kati baatuuse ne ku njegoyego z'ekibuga ne batuuka n'okutta munywanyi we. Mu mbeera eno Assimi Goita ne banne banenya amawanga ag'enjawulo ku muliraano n'eggwanga erya Bufalansa eryabafugako mu biseera by'amatwale. Okubajjukira Algeria, bangi ku abo Abawarabu abava mu bukiikakkono bwa Mali gye basinga okubudamira. Kati Goita agamba basinziira eyo ne bajja ne bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Mali ne Bufalansa. Gavumenti ya Mali egamba erabika yabadde n'omukono mu bulumbaganyi buno, nti enkola gye bwakoleddwa tebasobola kubeera bali bokka aba Azawadi nabali bannalukalala, buteekwa okuba nga bulimu amawanga ag'amaanyi agabawagidde. Era mu buufu obwo Bufalansa jjo yafulumizza ekiwandiiko ng'ekowoola bannansi baayo bonna abasangibwa mu ggwanga erya Mali balyetegule mangu, kubanga bayinza okutandika okulondoolwa n'okutulugunyizibwa nga gavumenti ya Mali erowooza nti beebo ababadde n'akakwate n'obulumbaganyi obwakoleddwa. Bannakalukalala b'ogambye bebaagala Mali eyawamu efugibwe ku ngeri ya bo baagala nkola ya sharia. Bannalukalala bano basobola okukwatagana ne Bazawadi ku luno olukale bakwataganye, ebigendererwa byo tebisobola kukwatagana, bijja kubanga ebyali mu Uganda mu 79 ti ebibinja ebiwera byegatte e Tanzania ne bijja ne bijjako Idi Amin, bwe yavaako bo ne bagwangana Maraka. Kakati na wano bwe kiri nti balwanye emyaka egisoba mu 5 Abawarabu b'e Mali n'abatuwaliga nga bagamba bakaddugala babanyegereza, naye ne lwe baafuna embavu ne balangirira nti bakoze Azawadi Republic, ate ekyo bwe kyaggwa bo bennyini batandika okulwana. Kati batandika okulwana, gavumenti y'abakaddugala ng'eyambwako Abafalansa n'ekibiina ekyamawanga amagatte ne bajja babagoba mu bibuga. So kubanga tosobola bibiri kubigatta, bali tebaagala na kufuga gavumenti y'ene Mali, baagalako kitundu kyabwe kuba bagamba banyigirizibwa, basasulwa mu mirimu, mu byenfuna n'ebirala. Kabeetongole oli agamba ffe ekyo si kye twagala, ffe twagala nkola ya sharia. Kakati okubakwataganya tekijja kuba kyangu. Sebo siirula abatuulirizi. Awangaale Ssaabasajja.